Livingstone Kasozi ne Amani Basudde ne Principal Job Kafeero. Kasozi yajja Basudde e Bubondo mu kyalo era baali bagenze kubayo ndongo n'alaba ekisajja ekikyafu envunza kiringa ze kiruma naye nga endongo kigikuba nga kisuna ku mugugu era bo babiri Kasozi ne Basudde era nga bali ebukunja be bajja Kafeero mu kyalo. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Buli nsi yonna egenda maaso n'okuba nti eba n'ebyafaayo bwe twogera ku nsiike ey'omuziki. Eggwanga erya Uganda limanyiddwa nnyo nnyini ddala akukikwatagana ne kadongo kamu anti gwe musingi kwe tugenze maaso n'okuba nti twesigama ebbanga lyonna ab'ebidandali n'ebisigadde byonna bagenda maaso n'okuba nti muli mwe bajja abazi oyinza okuyita we bajja omusingi nabo ne bagenda maaso n'okuba nti baloka mbuufu obufaananako bwe butyo. Kadongo kamu akyagenda maaso n'okuba nti atwalibwanga ekikulu mu ggwanga oba agenze maaso n'okuba nti afeebezebwa. Ekyo kijja kuba kibuuzo kye tunaagenda maaso n'okuba nti we tunaamaliriza tujja kubanga tufunye ekyokuddibwamu mu buufu obufaananako bwe butyo. Basudde omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli mu buufu obufaananako bwe butyo. Olunaku olwaleero nina omukisa aninga aliibwengo nti wava mu lubuto ate era mudda. Omukulu gwe ndi naye ye Kaliika Paul Namagoye ow'enjawulo. Ajja kubabuuzaako ebigambo tujja kuba nti tubigamba nga tuyita mu buufu obufaananako bwe butyo. Bwe balinnyo abalabi b'omukutu agaliwo. Yep. Abasi webale kunkyazaako nange nenfuna ku mukisa oguba ku mukutu gaggadde guno nga bw'obagambye nze Paulo Kaliika Namagoye ow'enjawulo. Kale okutandikira ddala awo wennyini tutegedde Kaliika Paul Namagoye ow'enjawulo. Kaliika Paul yaani? Kaliika Paulo ye musajja eyazaalibwa Paulo Evaristo Kaliika. Ye musajja atagenda wala nnyo na byakusoma kwe kubanga ye musajja yaviirwako kitaawe ne nnyina kumpi nga tannaba na kutegeera teri gwe neetegereza kuba buli omu mulabidde mu bifaananyi. Ye musajja abaddewo nga mutobi okuva obuto bwe nga bwe nkugambye ebyokusoma saabigenda wala nnyo nga n'ensonga enkulu eyabinnemesa esinga yali ya music ono. Kubanze entandika okunyumirwa music n'omugegenya okumuyimba ku myaka nga 6 egy'obukulu. Kale kati bwe tubanga tukyaliwo nnyini awo omuziki engeri gy'ogutandikamu ogutandikira ddala otya n'okakasa nti omanyi nandi banno nga ndimu ensigo ey'omuziki eya ddala n'ebigere byo otandika otyo bitandulula okuyingira ensiike eno ey'omuziki. Ku myaka 6 egyo gye ggambye egy'obukulu bwange nali mbeera wa Ssenga. Ssenga oyo yanyumirwanga nnyo ennyimba za kadongo kamu. Era ewuwe waalingawo alubaamu z'abasajja ba Kafeero, ba Basudde, ba Kasozi, ba Sebatta. Naye bwe nawulira music wa Kafeero ne mpulira nga nkonye ku bwongeeri. Nannyumira n'agenda ne mu mutwe gwange. Lumu tuba mu katale tuli mu ggula matooke ne Ssenga. Nennyimbamu akayimba awo mpola mpola akayimba ako bakayita kiweneenya amazina. Omusajja atunda amatooke kyava ngamba mwana gwe ng'oyimba bulungi ddamu onnyimbiremu. Neŋŋaana nga mpulira ensonyi mwattu. Nampa 10 nga nnyimbiramu. Era ne neemotyamotya Ssenga kyava ngamba naye musajja muyimbiremu akuwadde ne ssente. Mwana tunno n'enkoola by'oluyimba olwo mu katale navaawo ne siringi nga 6 naye baayi 96 ezo ssente zaali nnyingi. Navaawo n'emitwalo nga 6 ne siringi nga 6. Kati munnaye bwe ntyo bwe natambulanga kati buli eyandaba awo engeri gye ndi nti kala yange tebula oli tasobola kundaba nanneerabira. Abakatale baakuŋŋaana bangi kati eyo nga gye babeera oba nva ku ssomero oba bantumye n'erinnya ne balinkazaako Kafeero jangu otuyimbiremu. Ne bampa 10 n'enkooka nga n'endongo ngikubisa mu mwa gwange. Nga nze neesunira endingiddi mu kamwa. Paka 2022 awo omusajja abangi gwe bamanyi nga Kasodde
bamuyita Bire Katumba CBS CBS naye ebiseera ebyo yali tannagenda na ku CBS biri ebiri yansanga ekibuyaawo ku mbaawo ng'era ndi mu kkooka bwentyo nampita ku jamushesoni yali makindye kwendizikoona oba omanyi ebbaala gye baayitanga endizikoona munnaye baayimbanga lwakubiri neŋŋenda nenkwata akazindaalo gwe mulundi ogwali gusoose okukakwata nayimba abantu bonna abaali mu audience ne bafa sente ne bandeetera mpitirivu munnaye ne ŋŋamba ate kaakati ebyokusoma naye nga ebiseera era wali okyali mu ssomero nga ŋŋendagendayo ku ssomero piiki awo ndowooza kirasi gye nakomamu nange njerabidde erinnya naye nga nasomako kuba manyi okuwandiika manyi okusoma aye era toyinza nakungeeza mu lulimi luzungu so kati awo jam session ojja okwata omuzindaalo gwo omulundi ogusooka bakwaniriza batya era kikuwa kitya amaanyi okusimbula jam session eyo yayongera amaanyi mangi nnyo ku music wange kubanga eyo natandika okulabira ddala abayimbi abaddala kuba baabeerangayo era gye nasooka n'okusinkana Kafeero gwe nali nnyimbira ennyimba ze kwegamba nennyumirwa era mu bbiri nentandika okuyimba nvudde kwendizikoona ŋŋenze ku AY biseera ebyo ne AY yaliyo nga ntambula bwe ntyo ndi muyimbi wa jam shesoni nga buli wawulira kavuze bwenkyama nenkooka bantu ne bampa sente ebiseera ebyo nagendera na mu sapatu myufu na ya bbulu naye waliwo omusajja so nakati mu music mwali bamuyita Sam Mugagga musajja oyo be baali bannannyini pulogulaamu ya jamushesoni eyo ye ne Bire Katumba era nga beba MC ng'era Sam bwakuba eŋŋoma yanjagala teyambeerera mubi kuba n'engatto ze nasooka okussa mu kigere kyange mbukulu baazinsondera ku stage wewajja ku stage ne bagamba nti omusajja bana alina sapatu ya bbulu namyu tumusondere ku ngatto ne bansondera munnaye obulinnya era lwali lwakubiri enkeera nga lwakusatu katale k'ekibuye ne tugenda ne Sam Mugagga oyo n'angulira engatto eyasooka mu kigere kyange kale kati mukubeera wakati ng'ogenda maaso n'okuba nti okuba jam session wano nawali ojjawo ekirowoozo ekiyingira studio era okusookera ddala nnyimba kize wayimbanga ku jam session zino nayimbanga Kafeero saagattanga luyimba na lumu lwange kubanga Kafeero namuyimbira ddala bwe ngenza okulowooza nti mpandiike music owange abadde 2007 nga Kafeero afudde wabula ate era naye bwe namuwandiika ebiseera ebyo music yalinga muzibu wa kutambuza singa oba nga toyimiridde bulungi mu byensimbi kuba kati omukisa munene nnyo nti kati singa oba ng'osobola okuba neddatawo ku ssimu ng'olina n'obusobozi obugulayo akasimu ak'emitwalo 15 kaseereza osobola okuyimba ebintu byo ensi n'ebitegeera munnange nga tewali na gwe weegayiridde nga tolwanye naye luli emabega era oluyimba luno abantu lwe bawulira kati lwe bayita ow'effitina oluyimba olwo nasooka kuluyita Wampalana lwe luyimba lwe nasooka okuwandiika naye ate oluyimba vidiyo wagita mwaka gumwe ne vidiyo nno weewuunye nagikola era mu kutoba kwange okunene ne situraka yankubako kuleeta show beesho bagijjukira ku WBS naye munnange bwe nalabanga obusobozi siina ofunye emitwalo 2 weetaaga ogiwe pulizenta ate naawe osiiba enjala ngamba waki music agira akyanzita munnaye nno nensooka mwesonyiwa nensigala kuyimba era nga nnyimba Kafeero paka lwe natuusa ekiseera ne ŋŋamba naye ekimala kikola ekimala kati nnyina ku busobozi obutonotono nnyina emikwano nga gwa baasi nga nsobola okulinnya mpolampola akagere mu maaso kati oyingira otya studio era oluyimba kiri otandikirako kuba luno nze oluyimba ate mbadde mayina lupya olw'effitina oyingira otya studio mwaka ki ekirowoozo kijjawa era otandika otya mu layini eyo 2007 Kafeero ng'amaze okufa nasanga omusajja gwe bayita Ronald Mutumba
so n'oluyimba lwengenda okulaunchinga nga 2 November ekyengera ku makula luli mu studio ye tetunaluta nendoza video n'atera okuggwa ndujjeyo mugenda tulaunchinga ne audio tenafuluma ate kakati kye bayita launchi abantu abamu kye batamanyi kasanzewo ye launchi teweetaaga kulaunchinga kintu kye bakati bwe baba bakimanyi owe fitina nedda owe fitina ajja kuyimbibwa naye tulaunchinga oluyimba baluyita Katonda Nyamba teri yali aluwuliddeko kuleka nze ne producer wange kati ogenda tusabukulako lusabukulula 2 November makula hotel ekyengera so tubadde wali oluyimba omwaka kigoyingira 2007 nofulumya luyimba studio nenkola owefitina olwo lwennyini nakola ennyimba nnyingi nnyo lwakubeera ezimu era nja zibaddira mu Buddhism zitegeere nyina gwe bayita guwooma luno nga nduzza ku lwa Kafeero dipo nze ne ŋŋamba owaayi sijja kusobola ziggala nogula nzigule nenzigula nzigule nenkola oluyimba baluyita akakookolo nenkola oluyimba baluyita oli Munnayuganda waliwo Dunia Ekaye lwakuba lwo Dunia Ekaye kweruli ku YouTube yange lwakuba audio tonalukola video nenkola oluyimba nalwo kweruli era video yejo myaka luyimba lukadde ndoza ya 29 baluyita omumbejja lulabika bubi era njaddujjayo nalwonduddemu odemo luterezi luterezi wakati awo ng'otandise okuyingira studio upcoming yenna bwe baba bayita obeera n'oluyimba lwokola ne lufuuka lwanjawulo ne lugenda maaso n'okuba nti lukwanjula eri abantu olwo lwali luyimba ki kakati okusookera ddala oluyimba nga lwange oluntadde mbantu mbaddeyo kubanze njagala kubuulira ndowooza 2005 25 ennakivubo mu kisaawe nayimba Kafeero n'empangula nampa eggaali n'enkofiira nankwata n'omukono n'agamba kaana gw'oyimba bulungi ennyimba zange era ziyimbe bukedde nampandiikako mawulire gonna kati mbantu mbaddemu okuva kumpi emyaka awo oba osooka opoozinga 25 waaliwo ekivvulu baali bakiyita Bino Makeke kati gwe nojja n'oyimba n'owangula zaali mpaka baalanga oba olina oluyimba lw'omuyimbi gwosobola okuyimba ojja n'oyimba bw'owangula ebirabo byaliyo nange neŋŋenda ne neewandiisa kwendizikoona emakindye era awo ne Ronald Mayinja wajjira mbulamu bwange kubanga Ronald Mayinja ye yaŋŋamba okugenda mu Bino Makeke yagamba nti ojja kusobola ne ssente ezayingira ye yazimpa mu Bino Makeke era ekyo kye mujjukirako omusajja oyo naye alinga muzeeyo Ronald Mayinja yali akukkiririzaamu ng'akuwulira nti ojja kuwangula Kafeero yaliko abantu bangi abaali bayimba kuba ndowooza twalimbi na plus abaalinnya waggulu abaali bepikira ennyimba za Kafeero ate abo bokka be bakkirizibwa okgenda ku stage kuba nange mwennyini olw'okuba naliyanga ndi kanafu stage yali ennemye okgenda ng'ejjudde bweti paka omusajja gwe bayita Medi Nsereko Sebuliba ye yali MC kyava awanika omukono n'agamba mundeetere Namagoye oli naye ne bansitula ne banteeka ku stage n'agamba nkoma ku Namagoye abali emabega wa Namagoye stage ejjudde ate ebisajja ebyamaanyi byajja era ne biyaganya ne binzira mu maaso naye munaye nga sisobola kulwana paka era lwe nayimba n'empangula era awo wenajja omukwano ne Kafeero kuva ku olwo Kafeero yafuuka mukwano gwange paka wafiiridde awe tuba tugenda osisinkana Kafeero mu Bino Makeke 25 nakivubo obulamu bwo ne Paulo Kafeero bwali butya wetwagala otulambululireko kuba atulisi kati nina n'omukisa nti wamusembererako n'otambula naye awo wetuba tusookera nalinga alowooza n'okulowooza nti oba ndoga tannasambugo kuba mmala okusinkana Kafeero mu miitinga bulungi ebiseera ebyo yakolanga mucaka twasinkana ku Hollywood Katwawo aŋŋamba noonye ennyimba zange 2 tugenda kuzitwala mu studio tuzirikodinge era nansuubiza nti zigenda kufulumira ku alubamu ye
munnange mba nkyeteekateeka obwongo bwange bukyafumba nnyimba kuba yaŋŋamba nziyiye malenzi mutwalire azeekenneenye oba zituukaganye n'omutindo munnaye nzire eno nfumba mutwe njiya ate Paulo wenmpulirira nti mulwadde agenze bweru. Mwaka ki? Kafeero bweru yagenda ndooza 26 ng'atandikaawo. Yalwalwayokko n'akomawo wano naye ng'era mulwadde nga si mulamu bulungi kubanga nsemba okwogera ne Kafeero maaso ku maaso ebyaddala yali ayina oba yalina Christmas yalina ekivvulu ng'ajaguza emyaka 2 ng'ali mu nsike y'omuziki 25-26 ateekwa kuba yali 27 26 ndooza Christmas ya 26 kirabika bwe mba sijjukidde bubi oluyimba olwo lwe bayita Katonda oli munene lwe yali akoledde ekivvulu ennakivubaawo lwensemba okumusinkana obulungi maaso ku maaso ne tuwaya namugamba ennyimba nazimaze naŋŋamba kale ojja zireeta tulabe embeera y'obulamu bwe neebambi bibi bw'agendako mu ddwaliro bw'akola ki paka mu Gwokutaano we yafiira. Ogwokutaano 27 yafa 27 mwezi Gwokutaano yafa ennaku z'omwezi 17 yes ndowooza nzijukirako ekyamusanvu oba 17 Ogwokutaano Paulo lwe yafa 27 kaakati awo music industry wange yenna pulaani zange nezikola ki neziyiika nendowooza ntandikiddewa kwe kusinkana omwami gwe bayita Mutumba Ronald. Mutumba Ronald bwe namusinkana ng'ayina studio yandikodinganga nga tanzijaako na 10 era kyova olaba nalikodinga ennyimba nnyingi singa yali ansaba ssente oluusi saalisobodde naye nayeteekanga mu buteesi transport w'ebigere byange omanyi ndi musajja mutambuze yali namasubaawo nga buli lwe ndoota oluyimba ekiro ne nduwandiika nkuba kasimu naŋŋamba jangu obudde bwe buti ne ntambula ne mutuukako tuddeko wali ewa Kafeero oyo bantu bangi nnyo abamwagala ne sekwagala yenna but nga omanyi omuyimbi ow'amaanyi abaako bingi nnyo ebimwogererwa gwe Kafeero gwe wamala naye ebbanga ndoza giba myaka 2.5 wamusanga 25 26 ne 27 Gwokutaano gwe Kafeero gwe walaba mu bbanga ery'emyaka 2 yali atya ne Kafeero gwe gw'owulira gwe twogerako eno? Enjawulo ya Kafeero gwe nalaba n'abantu gwe boogerako eyinza obutaba nnene kuba Kafeero enewe ye muntu gwe naakamala naye ebbanga bwe lityo ne simubaako nanziro yonna kuba Kafeero okusooka yagendanga ku bwe yansanganga obanga tulinga kuba nzijukira olunaku lwe twali ku Siyandisaawo ekibuye Kafeero oyo yajja mu jamushesoni eyo era n'ayimba nange nampita ku stage ng'akimanyi bulungi era ngenda kuyimba nnyimba ze ng'akitwala nnomo kya bulijjo nga ngenda ku stage n'ennyimba ennyimba ze nga naye waali oluusi kuba waliwo ne lwe yakolera pate nga bamutikkidde Golden Boy of Africa nedda ebya mucaka yakola mucaka obeddaala eryo bayitaani namukakasiriza ddala nga naye ate muyimbi w'amaanyi bulungi nnyo yakola mucaka n'amalako n'okutikkirwa n'atikkirwa ng'ayagala genda mu poliisi mu magye saamanya kigendererwa kye ku olwo naye kyemmanyi mucaka Kafeero yamukolera ddala bulungi kaakati munnange aba akola pate ya Hollywood era yampa stage n'ennyimba yaŋŋamba yimba luno ne luno olumanyi nti ezo sigenda ziyimba nenziyimba ate Mukama yali yampa omukisa nti singa mba nnyimba nga tontunuddeeko tosobola kumanya nti Kafeero si yayimba eddoboozi lyawulirira ddala nti omusajja yakulukuta bulungi nnyo naye teyali musajja mubi era Mukama amuwa ekiwummula eky'emirembe amiina bw'obadde oyogera Kafeero oyogedde ku ky'okutikkira ebiseera bye bamutikkirira the Golden Boy of Africa wali naye sijjukira mwaka gwali mwaka ki Kafeero Golden Boy of Africa yalufunira ku luyimba lwa Walumbe Zaaya nali yanga ddala kubanga
n'omwaka alubamu ezo nze ntandika okugoberera Kafeero okumanya alubamu ze zifulumye mwaka ki ndowooza ntandikira ku mwana wa muzungu kuba yo njijjukira ya 98 then Kampala mu kooti ezo zidipo ezo emyaka gyazo nzijjukira naye alubamu zonna eziri ku mwana w'omuzungu okudda wansi emabegeri nali yanga ddala era nziwulidde buli ennyimba nzimanyi naye nzisanzeewo ezegeza gwe bya Golden Boy of Africa tewabeerawo kuwulira ku experience eyo n'embeera yali saamanya nze nawulira buwulizi mu kutegeera kwange mbukulu tiwalumbe zaaya yawangula nga bagenze era n'afuna ekitiibwa kya Golden Boy. Tutambuleko katusembereko ko maaso eno kadongo kamu eyanyumira ennyo abantu okuva edda nedda paka we tutuuse olunaku olwaleero. Ensangi zino bw'otunuulira nnyo TV zaffe ne radio ng'oggyeko ennaku ez'Essande ne Saturday radio we zitera okufunayo ka puroguramu k'akadongo kamu akamu emabega wali baakubanga ennyimba z'akadongo kamu ne Sekwegazaanya yenna nga yeegazaanya kadongo kamu. Mbuuza kadongo kamu aserebye ensangi zino era tulina buzibu ki waabanga aserebye? Kadongo kamu ekizibu ekigenda okusinga okumutta n'okwongera okumusaanyaawo kiviira ddala waggulu kumpi ku gavumenti. Kadongo kamu tasobola kubeerawo oba music omulungi tasobola kubeerawo nga etteeka lya copyright terisiddwa mu nkola kubanga music ono okusooka yeetaagamu essente nnyingi wadde nga kati tulina social media naye social media bw'oteekako oluyimba nga si bino ebibukutukutu ebiyimbayimba bye bayimba bw'oba toluwadde nnyo budde kulufumba lube lulungi nnyo luyinza okumalako omwaka nga teruwezezza likes 10 kituufu nnyo naye omuntu najja n'ayimba ekikopo kiri mu sowaani n'ateekayo essaawa 2 nga lulina likes 2,000 nga lwakalaba abantu 3,000 bulungi nnyo kati kadongo kamu atiddwa okuva eyo gye nsookedde ku copyright law n'akomawo ne ku social media n'akomawo ne ku media zonna radio ne TVs kakati music abuulirira music ayigiriza lwaki mu wiiki mumuwa olunaku lumu olunaku ate ne mu lunaku ne lutaba lulwe lwonna namune mukekeddulayo essaawa egi kati kadongo kamu agenda okunyumira omuntu kyova olaba kati media zezo zitukase ne bwoba oyina ebigambo bingi nnyo mu luyimba obutabiteekamu bajja kukubuuza otutta oluyimba ku TV lwa ddakiika 7 ani agenda obbiwulira ebyo so nga kadongo kamu mboozi era abasajja abo abataagala mukuba kaba baabo bennyini abataagala abamuyitako ku social media ate bambi nno basanga mu kisenge ng'ate bamuwuliriza kati kadongo kamu ndooza n'afuuka music ow'omu kisenge naye buli muntu ayagala kadongo kamu ku mutima nze kyemmanyi kadongo kamu abantu bamwagala kubanga Kafeero yafa 27 agenda kuweza emyaka 20 osanga omwana wa myaka 15 ng'ayina oluyimba lwa Kafeero olumunyumira nga teyali nawo kakati kadongo kamu waabeeredde ow'amaanyi ennyo essaawa za kakati wadde ngedda n'okuwemula kwali kutono bamentulo sama ne bayimba ennyimba ezisirikawo bebi zaani ani akyalukuba kati naye essaawa za kakati bakyakwata oluyimba lwe bayita muvubuka munnanga olwa 98 olwa Kafeero ne baluzannya n'omuntu n'aba nalwe waka n'agenda ne ku YouTube n'aludownloadinga kati kadongo kamu ye music atafa singa omuyimba bulungi abeerawo mu myaka gino mw'omuyimbidde kubanga nja kuba na musanyufu nnyo wadde siribaawo ne mu kyasa ekijja ekya 2010 kadongo kamu eyafuluma mu 98 mu 88 abantu bajja kuba bakyamuwuliriza naye kati waliwo ennyimba nnyingi Abbas osobola okuba omujulizi wange nga lusobola okujja ku social media mu lunaku lumu ne lugenda mbawagizi mu views 5,000
naye oluyimba olwo bwe lulwana nnyo ne lumala emyezi egi ena ne lugenda nga tekyalina muntu abiwulirize gwe olowooza lwaki waliwo oluyimba nga abaasi bw'oba olina omwana w'ewaka tosobola dutwalira ku fulashi yo n'oluteeka mu tv yo n'oluwulira naye nga naawe otyamu nga ne bw'oba olunyumirwa nnyo olusanga ku ssimu ne bw'oba oli ku tiktok n'olulaba bwe wabaawo omwana n'owulira ng'awulira oteekakokko ku ngalo oba n'ossaamu n'okendeezaako owulire wekka kati abantu music wa kadongo kamu bakimanyiye music abuulirira omwana kuba kakati gwe teeberezaamu ekintu kimu kati nyina oluyimba ow'effitina mu new Paulo Kaliika lwe nasookuta oluyimba olwo luyinza okuba lukulira ku sipiidi ntono mu kutambula naye lujja kutambula ebbanga ddene buli lunaku wajja kubanga yalwegattako n'okulutwala mu mitima gyabwe naye waliwo ennyimba z'abantu zesizza kumenya mannya bajja kulowooza mbalumbye ng'ekituufu ye ng'omuntu lumukoledde n'okwewaana yeewaana aluguzeemu n'emmotoka naye ng'amazima ga taata naye atyo duteeka mu nju ye ng'alina abaana be ye mwennyini nannyinirwo ng'aluwuliririza mu mmotoka ye kati olengera oyogedde ku kya copyright nti essaawa zino yandiba nga yakuttekuttemu kadongo kamu n'ebiringa ebyo wabula njagala okutegeeza emabega wali radio ne tv zakubanga nnyo kadongo kamu lwaki n'ennyimba zennyini ezakadongo kamu zafulumanga mu bungi n'okimanya essaawa zino omwaka guyinza okutambula nga mufunyeemu ennyimba z'akadongo kamu z'ogamba ezikubye akajji 5 mu mwaka lwaki ekyo kiri bweki kyenkudizaayo wali essaawa za kakati abayimbi buli muyimbi ayimba kulaba ng'abeera ne shows nnyingi bapolomonta nga bamutegeka kubanga kati music w'osobola omufuniramu ssente mu shows wokka ne copyright lo bwe yali ekyateekebwa mu nkola mu biseera by'aba Kafeero music teyamenya ba Kafeero Kafeero yayiyanga oluyimba n'agenda ewa Kasiwukira n'amuyimbiramu Kasiwukira n'akiraba nti olwo oluyimba lugenda kukola ye mwennyini ne basayininga bye basayininga oba lumuweeredde ku bwereere oba amuwaddeyo akasente Kasiwukira n'akwata alubamu eyo nga ye yatuukirira ne radios zigirange abantu basobole okugenda ogigula naye ku ssaawa ya kaakati kati kankugereze nyinza okuba nze nga Paulo Kaliika mu Uganda sisobola kubulwamu bantu 1,000 basobola kugula music wange ekyo kituufu kati ne bwembanga buli muntu okufuna alubamu nga bwe ŋŋenda okugifulumya kati gye bayita Katonda nnyamba nga mufunyeeko 1,000 lwaki mba mwavolooza naye ekyo tekisobola kubeera olwansonga nze nga Paulo Kaliika singa nze neeteekamu olunkulu ne ŋŋamba nze ezange copyright mukwatisa era Kaliika temuzikuba kati ate olwo ŋŋenda kuba neeziise na bweziise eri wansi kati ekintu kiba kirina kuva waggulu lumu mu gavumenti nga naawe abaasi bw'obanga ogenda kupuleyinga music wange ku channel yo tuteesa ne bw'oba tompadde kasente kato newabaawo enkolagana eyo nawe mwenfunira naye kati ekyo tekiriiwo era kati kyova olaba ennyimba ezisomesa n'eziyigiriza kuba ennyimba eziyigiriza n'ezisomesa zeetaaga obudde okugenda mu matu g'abantu oluyimba tosobola olubuulirira tosobola dduwulira mulundi gumu n'olutegeera olina okutwala akadde n'oyekenneenya kigambo ku kigambo kyova olaba kati abantu bayimba ebintu ebyangu by'okutegeera temulaba kati zino ennyimba eziwemula abasajja bedda baawemulanga wano tewali muyimbi abeeyita abawemula asinga Lord Fred Sebatta kuwemula ne Sebatta awemulira mu nnyimba ze awemula bakulu gwayagala okuwemula omwana n'akula Lord Fred Sebatta akuwemula oyagadde anti Lord Fred Sebatta omulaba akuwemula naye ng'omuntu atakuze kubanga omuntu omukulu tebamuwemula bw'agenda gye bamuwemulira ate olowooza lwaki bagenda yaba yeetutteyo
kati okuwemula oba owemulidde ataagala oba n'owemulira omwana omuto kati sebatta okutegeera nti oluyimba lwe bwe luti ekigambo kino kiwemula ekitone ennyo olina okuba n'emyaka nga 25 okumanya nti omukulu ataddewo eggambo naye kati abantu bawemula n'akaana ak'emyaka 5 kikamanyi omusajja atuwemudde kati ebyo bye byanguwa okukola ki okutambula kati ye buli lwe batambula abategesi b'ebivulu nga bagamba amasannyalaze gali kwani nti kwono tayimbanga ne bayimba kyekyo tewali kirala kale nakulabako kojuzi nga tufiiriddwa omulongo kato lubwama walina nkolagana ki ne kato lubwama engeri gye nkugambye music muyingira ndi muto ddala buli muyimbi yenna abaddewo okuva mu 2000 muyinako enkolagana kuba nayingira mu kuyimba nga ndi mwana muto nga ndi mugonvu nnyo saayina mpisa mbi ndi mwetoowaze nga buli muntu anyanguyirwa ate nga nange okujja mu society yaabwe nga nnyina okubeerawo nga nange mbanguyira kati bakatolubwama yali mukwano gwange bonna n'abo abayimbi abalala bonna n'abaliwo kati naye nga okuyimba yakutandika 2000 bonna bakyali bange siina Ttabu nabo andi wa mukisa nnyo nti ndi naawe ate nga oli musajja akubira ddala olukoba oba gwe wandiise live music sitera kukulaba ku CD buli wootuuka oli musajja yeekwatira gito olumu n'okwata ku muzina naki njagala otuyambe olwaleero waliwo debate ebadde emyaka gyonna paka abasajja bwe baafa ne bava ne mu nsi Paulo Kafeero ne Herman Basudde abasajja abo babiri ani yali asinga munne mu line eyo ekirala buli omu tubuulireko gwe nga omuntu ategera music amaanyi ga buli omu gaaliwa era buli omu yalisinzanga ani munne then otubule nani yali asinga overall kaakati abantu abo nno bonna baali basajja bayimbi balungi sijja nagamba nti baali basajja nakati kankyongereko nti bayimbi balungi kubanga wadde tukimanyi bonna baafa naye era tukimanyi nti bw'oba owulira oluyimba lwa Kafeero kati yaba akuyimbira kituufu ekyo abasajja abo baali basajja bayimbi balungi batya nti music waabwe muzibu wa kumenyawo kakati Herman Basudde yali musajja omunyumya w'emboozi nga ne bw'oba ofootya oba oyagala otuula owulira emboozi eyo gye ggweredde nga bw'akwata ekitabo ne peeni ng'awandiika emboozi ekyali mu ssabo n'owulirira ddala emboozi ennungi n'awandiika eggwala ly'ebusega n'owulira emboozi nga olinga alaba firimu Kafeero yali musajja omuyimbi okusooka Kafeero sinnawulirayo muyimbi n'omu ayimba Luganda kusinga Kafeero okirala Kafeero nze wenja okukizingira nti yali asingako ku Basudde yali amuyinako ka age lwa nsonga embweti Basudde oyo yakubanga music wa kika kimu naye omuntu yenna mpuliriza bw'ogenda n'ojjayo alubamu za Basudde zonna n'ojjayo n'eza Kafeero zonna Kafeero ye musajja nga bw'oba oyina omukazi ng'oyagala mubuulirayo bugambo buwaana bukwana nga naye ebigambo bikulemeddemu munda bano abakozesa ebikolwa oyina ennyimba za Kafeero olutali lumu oba bbiri z'osobola okujjayo n'olutteeramu omuntu gw'okwana n'otayongerezaako kigambo n'avaawo ng'asiimye Kafeero singa oba munnaku oba mufiiriddwa ye musajja ayina era ennyimba olutali lumu oba bbiri ng'osobola ozzikuba mu kuziika wonna era abantu ne zibakwata omubabiro era Kafeero singa oba ku mbaga ng'owasa ng'oyina ennyimba z'ojjayo n'okuba ku mbaga era abantu ne banyumirwa n'amazina ne badigida bw'oba oyanjula bakwanjula
era Kafeero ayina ennyimba zojjayo ezo zibbuladdina n'oteekamu nakati kumpi buli mukolo gwakwanjula ng'era olaba nti agenderawo kati Kafeero yali versatile eyo ye edi gye yalina ku Basudde Basudde si munyooma yali musajja muyimbi mulungi nnyo era nga muwandiisi mulungi nnyo nnyo naye Kafeero ye yakubanga music ow'ekika kyonna kubanga music wa Kafeero omuteekamu mu kiraabu kati n'obinuka gye ziri ennyimba nga bw'oteekamu ekidongo onyenya nga n'omuntu ataamulabako n'omuntu atamumanyi ekidongo kiri kisooka ne kikutwala kati ate ebintu ebijjayo omuyimbi byonna Kafeero yali abiyina kuba Kafeero ampuliriza akimanyi nti Kafeero yalina eddoboozi ddungi nnyo ku ly'Abasudde ekyo kikola omuyimbi era omuntu eyabalabako oba n'alaba performance zaabwe akimanyi nti Kafeero ne ku stage bwe kuba kusanyusa abantu okuzina amazina ago yali beta nnyo 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 ku Basudde yali ng'ayinza n'okukwata akatebe n'atuula egamba Basudde yalina ekimufuula omuyimbi kimu kuwandiika naye Kafeero ebikola omuyimbi byonna yali abiyina yali musajja muzinyi nga musanyusa yali musajja alina eddoboozi eddungi ate nga muwandiisi nze ku ndaba yange ebintu mu kusengejja kwange nga sireeseemu gamba njagala nnyo Kafeero nga menye paati ku paati lwakuba nti waliwo ayinza obutagulabye mugambye olw'ensonga amanyi nze ne Kafeero tetutaŋŋana naye gwe towuliriza bye nkugambye kubijajingira mu mbeera nti nze Kafeero mwagala nnyo ennyimba z'Abasudde ne wootudde osobola oddulaba kati oba odduwulira genda onoonye ez'Abasudde n'eza Kafeero onoonye ojja kulaba ng'ebinyusi byonna byenjogeddeko Kafeero yali abiyina ate nga Basudde tabikola ki tabirina ensanyi zino nga tukyaliko abo ababiri abingi nnyo nze byembawuliddeko byenyinza okuba nti saalabako nnyo n'amaaso gange enkolagana y'abano ababiri yali etya ng'enkolagana nga bwe tulaba esaawa zino abasajja nga Bobi Wine Bebe Cool Kamino noba kwatagana abasajja bepinga bwepinzi naki kuba abo abasajja betwogerako be bavuga ebyasabiri bano babanga baana gye bali bazero banyu enkolagana y'abasajja bano yali etya kaakati abasajja abo baali basatu banfiira bulago waliwo asooka bamuyitanga Livingstone Kasozi ne Herman Basudde ne Principal Job Kafeero nga we tulaba big 3 yaffe wano ebaddewo Chameleon Bobi Wine Bebe Cool naye olw'ensiŋŋana gye njagala kati tumanye yabaleeteramu nabo okutabuka naye baamala ne baddiŋŋana kuba era baagenda okufa nga baddiŋŋanye Livingstone Kasozi ye yasooka okuba omulabufu ye yasooka mu music era nga ne mu music munene yali abasinga bali abasajja ababiri Kafeero ne Basudde anti Kasozi yajja Basudde ebubondo mu kyalo era baali bagenze kubayo ndongo n'alaba ekisajja ekikyafu envunza kiringa ze kiruma naye nga endongo kigikuba nga kisuna ku mugugu tugende Kampala tuyimbe kati mu kugeza okwangu nti emikisa gy'Abasudde gye yafuna mu music kiriza obagaana ne bwe yandibadde akyaye nnyo Kasozi temwandivuddemu nti Kasozi ye yankwatako nga bwe wano bwe tutera okukyogera nti ye yanzija mu kyalo ekyo tekyalivuddemu olwedde ekyo kyali kibagatta kati era bo babiri Kasozi ne Basudde era nga bali ebukunja be bajja Kafeero akombadde sikamanyi bano abasajja ababiri we bamala okukwatagana ate be bajja Kafeero mu kyalo kati ye era ne Kafeero alina n'oluyimba ndowooza baluyita bakitalo nnyonnyo oluyimba olwo kino kitalo nnyonnyo kitalo walumbezzaaya oluyimba olwo yaluyimba nga anakuwalira ku Kasozi mulimu n'akagamba nze Kasozi yeyanjije bukunja nambikkulira kusanyu ly'endongo okitegedde kati Kasozi ate abo bonna mu kujja mu kyalo yalinga kitaabwe ye yabakima
wabulawo ebyokweyagaliza engeri gye bitali engeri gye bitabula wonna ebyaffe ffenna ye yabajjayo ndowooza abakolemu bo bafune katono nga ye ekingi yakola mbeera yambaleese kati ebyo bye byasookera ddala okubatabula ne Basudde bwe batabuka bonna omulundi gumu basatu Basudde yasooka okwekutula n'aleka Kafeero ne Kasozi era mu bbanga ttono ne Kafeero n'akola ki neyekutula Kasozi naye bwe baagenda buli omu ng'akoze ekibiina ekikye nga bw'omanyi nti omuntu ateerabira era ojjukira kubanga Basudde ne Kasozi ate empalana yali nnene nnyo biseera ebyo nga oli ne bw'alaba munaayinza n'omwokya omuliro n'ennyimba ne bazeefulumiza zikazimba mu lumuli ye bantu bazimanyi lwakuba engeri gye zaali ez'entalo abantu bedda tebaateekanga nnyo budde ku ntalo n'ennaku zino ng'ate bye bisinga okutukolera anti kyeggambye ensi egenze njagala leero nkubuulire lwakubanza ekyo Mukama yakimponya ne bwe mba nga mpulira njagala nnyo wadde nga ndayikinga nnyo nze kati abaaso nnengera nyinza okubeera faani w'okutandika n'olwaleero naye ku kyannoyo bwe naasangako ebyobuwemu ebyo gundi avuma munne nja kukuviira buviizi nze siina budde obwo tobeerawa nze njagala nnyo ebintu nze neewuunya omuntu n'aba ne bafolowa 5,000 naye ng'ebintu byateekako bivuma buvumi biwemula buwemuzi neŋŋamba naye ddala abasiru kati be basinga obungi mu nsi kati Basudde ekitegeze yaleetera nnyo Kasozi nga buli kaseera amukuba luyimba ku luyimba si nnyo bayimba ennyimba buli omu yayimba oluyimba lumu naye ne babatuuza nawulira ne Ssebatta yabirimu ng'era ne Kafeero mwali ne baddiŋŋana kukuba ne mu luyimba edduma ly'embaga ng'ababiri bamaze okufa Kafeero yakuba edduma ly'embaga mulimu vaasi egamba nti bannange bwe twagira bonna lwabatwala mulimu vaasi egamba nti tuteredde tufuuse baluganda natte banneeganye lumunnya bonna swalukuse ekitegeeza oluganda lwasooka ne luvaako kaawo naye we baafiira ng'oluganda lukoze eki lumaze okudda nga lugattaganye mu bimu ku byempulidde waliwo yali azze mu kyalo va kubiri nga bamaze otambula nti waliwo yali azze mu kyalo nga buli kimu kiganye ne baddamu ne bamukima ne bamukolerayo ku alubaamu awo akaamuzza engulu kati ekyo kitambula mu ŋŋambo naye sijja kiwaako obujulizi nga bino byeggambye nti eby'entalo zaabwe buli omu abimanyi naye ekyo abamu ndowooza bayinza okukiteekawo olw'okunafuya n'okuwa omulala amaanyi waliwo omusajja yali ku basatu naye nkakasa baali baga ku Kasozi ne ku Basudde nti kuliko eyali ayabikidde ddala abasajja ne bamukimoye ne baddamu ne bamuwa ku masannyalaze n'addamu n'aloka buto Basudde yali tasobola kudda mu kyalo Mukama yali yamuwa omukisa ng'abantu ennyimba ze bwaziyimba bazaagala kati ate Kasozi endongo yali muyimbi mulungi naye sijja kumunafuya naye nga gaapu eri wakati wa Kafeero ne Basudde ne Kasozi mu musicale yali nenemukko anti kati era ekyo kirabira nakati kubanga gwe kyoba omanya kimu nti teriyo wadde nga tebakuuba kadongo kamu kati era ye credit gye ŋŋenda okuwa Kafeero nga wadde medias tezikuba kadongo kamu naye medias eziri mu Uganda kizibu nnyo okubulwako media 10 olunaku nga tezizannyeeyo oluyimba lwa Paulo Kafeero ekyo kituufu kati eyo ye credit gyensooka omuwa ng'omugenzi Kafeero naye Kasozi mu kuwulira naawe omanyi music owulira ng'oggyeko ekirala olaba nga gaapu nnene nnyo wakati w'abaami abo